oyo musajja ne bwo mulabye nti yatutawanyanga nnyo nti muzeeyi abeere ku main kati muzeeyi ate yamugobye ku main amusimbika kweyongerayo bo babajje ku main road kwe amugobyeko bo bagamba nti nga bamusekere nga nabo babagobedde wamu nze omwana yansala enviiri bwe nti yanyo okuyingira nze buli wensanze nanga 2,000 ne munga ekiki enviiri asala za 10,000 kati oyo buli lw'omugoba waawe wakayinayo omukyala n'omwana omu babiri life ogisaanyizaawo abasajja oba bavuddewa ne basooka bayuwa ebinyeebwa n'empokya abakyala ne badduka emiyembe ne bagirekawo ngamba okay oda yeetaagisa naye oda esobola okuzaala disorder ng'asinga ku oda kati waliwo oli n'atuula n'atunuulira omwana we nagamba naye mu kifo ky'okutuula wano omwana wange naffe enjala nga bandaba wakiri kange ne bankuba essasi eyo wakiri ngambe nti nafa ngezaako eyo waffe mu Kireku n'ajja mu kibuga nga bayita kuleera layini ku makya talina siringi 2,000 zimuleeta mu kibuga kati oyo gwogaa nti trade order etteeka ligezaako kulwanyisa nze mukulaba kwange bisikiriza. Can you imagine ne baga nti muna Uganda olwokuba ali bweru wa Uganda kati ne bamutwala nga foreigner naye baba bagenda kuweereza ssente wano gw'omusango mulope ekinewunyisa ku Museveni because anabagamba nga ne mu campaign ndi Museveni musajja mugezi just wa mutima mubi naye mugezi bamuguze ekintu n'akikiririzaamu nze twabanga mu FDC eyo nga bamugamba nti twaguza abaana bagende bookye ekibuga tubasasula emitwalo 2 buli lunaku naye nga n'abali mu komera be batadde tubuliddwa eziwaayo beyiro babate siroole ebibiina by'obufuzi okuba nga bifugwa Museveni na mutabani we be bafuga ab'amadiini be bafuga z'endigiyo zimba emizikiti naye gyasaba eziko ezikola amasanyalaze ne bawulira nti yaganye okuzimba emizikiti eyinza okusanga ez'amasanyalaze nazo tezigenda kujja. I think we tugenda kati mu biseera bya full military state. Bukera ku nkyanga oyagala goba abantu ku nguudo tobuuza babalagawo ogoba bugobi. Bukera ku nkyanga y'enigiyo ng'oleeta tteeka. Awo tuyinza obutadda Katonda n'atusaasira busaasira Uganda okuwona waawo. Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale wonna wosinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo n'enkulisaayo abakola omwezi guweddeko olwaleero oba gugwako ku ssaawa 6 ogwaleero omwezi guno kitegeeza nti ekkoota y'omwaka eweddeko. Nina Ibrahim Ssemujunganda mbaka w'ekira Richard Baguma ali mu kkubo simanyi oba alina sireni eneeriidinga lewe naye ng'ajja. Ssemujubuuza abantu amawuliriza Radio Simba basebo ne banyewo balamusizza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wenzijidde wano Peter mbadde nzizeeyo katono nga nva mu palamenti n'ensanga ekikwekwete kiri mu kumenya kiyosiki z'abantu okuva Kavule awo waffe Kirinnya Namataba amagye poliisi omanyi babadde waffe kungu I think ku Lwomukaaga nalaba bu kiosks obwo budala bwa chapati bonna nga babumenye obe wamwe kale naye kati ate eno esiŋŋaanibwayo abantu abeeya bangi. Nyina omuntu gwe nadde ŋŋamba nti kati ekizibu kyammwe tunuulira omuntu ava e Namataba Kasokoso ava mu Bama ava ebitundu sinayo sibimala eyo awangaalira gy'awangaalira obulamu bwe teriiyo oda eriyo omugotteko najjira ku mugotteko gwa bodaboda oba ogwa takisi bwe bulamu bwawangaala bw'onaaba tobumugjeemu bulamu obwo tojja kumuteekako oda waakolera kuba talinayo wali oda walala wonna mu bulamu bwe
ekyo nagamba waliwo toyogera ku bantu awo nti kyenasooka okuyombagana Lukwago nga nakayingira ebyobufuzi nga nange bodaboda ndaba ziyitiridde nanga nti bodaboda bwonaakulaakulanya eggwanga buli omu naakulaakulana to certain level nga bavaayo nga bigenda biggwa kubanga abantu balanga bashifutinga lumu kamukozeseko ngaekyokulabirako ahe butajja kunyigira every nanite munamawulire yakolanga ku radio ewaabwe nga tanayigira politics yasuulako ewaffe Kungu sente bwe zeeyongera nakkirira ekkololo abantu levels ezigenda zibakyusa obulamu bwe bawangaala enforcement oyinza giteeka ku kibazo nanga nkibazo wa mululu ataddewo obuyumba bwe MTN atunda amasimu ne Airtel naki naye omuntu wa bulijjo nga wajja obulamu ne bw'onaamugoba waabwe era ajja kunoonyaayo gye batagoba kubanga bwe bulamu bw'asobola tasobola kusasula dduuka n'okulizimba talisobola kati nadde nsoma ripooti ya National Planning Authority National Planning Authority ng'egamba yo mu Uganda tulina abantu abakola 15,800,000 kwabo 13,300,000 bali mu private sector kwabo ebitundu 7.8 ku buli 100 bakola mirimu yagere giri vulnerable bakiika chapati avuga boda kati nda proposal government okuyingiza ono boda ogenda kumanga kisasulanga 5,000 kuri registeringa kureizinga tax so kinabagamba oli mu parliament nti at least abantu wali bawaddewo transitional period n'olangirira nti obuyumba bwammwe myezi 3 nanojjanga okola campaign you will have to leave naye abantu baguza amabaati amubagewoze mpisa ekimotoka kigagatta emiti ne bajaasa livelihood ekigenda okuvaamu Peter crime butayimbwa kubba bantu kubanga bano nabo balina okubeerawo mulimu omuntu abba ngaembeera emuyigiriza omuze nemubamu n'alina omuze omuntu embeera esobola omuyigiriza omuze ne wabaawo n'alina omuze ebyo bintu bibiri byawukana kati simanyi watuno nasobola kikolera ki ne bakirivaasinga ekikwekwe lwadonzoga nti banoonya babbi emmotoka nga 20 kabangali kuliko abasirikale aba UPDF basanga bukiosiki ne babugatta abantu bali kuyoleke kati era eno oda simanyi bayabadde yaani kubanga njiraba ne mu bitundu ebirala n'embaala yonna nga bamenya abantu naye ndowooza nti banamenyako bawano waffe wokka nali manyi oda ya Kampala Metropolitan neerabika yayita mu Metropolitan nalabya ab'e Masaka babalaalika nga babagamba nti buli atundira ku luguudo yali oda eno egenda kuleeta obuzibu bwe balowooza nti ate basolovinga kubanga ojja bagoba ekiro bagende bayinyirira abantu babba abantu nga banoonya butya basobola okuwangala mu kibuga ayagireese ye ayinza okubanyimirwa ekibuga ekiteredde naye zinagamba nti ekibuga nanti semuju bagenda kugamba gwe kati bw'oyita mu Kampala sinafuna mukisa kukkirira Kampala wansi okuva abantu lwe baba bajjayo njagendayo ku Friday okulaba omupiira naye bangambye kakati abantu wali navigable abantu batambula juzi oba ku Lwamukaaga bamenyenga ku paaka enkadde leero bangambye Wakisekka okulinaana omwala buli abaddeyo eyo kati abakola mu katale ka Wakisekka ababafumbira babadde bali mabega babamenye babamazeewo bonna babarezinze ogayo tenakufuna mukisa gukola ki gukkirirayo kuba yesi wammwe bo bali sina mukisa ogukkirirayo gye babeera kati mwe muvudde nomutalize kubalomba gye babeera nagamba wano nze nagenda Abuja gye n'omuntu nanyumiza nti ye bwe yagenda Abuja n'asanga bakagimala nanga nti kati now it is right Africans have gotten wetaga kulaba Addis kati nagamba nti agenda okuddayo ng'ate Abuja eri gye yalaba mu ntandikwa yeyo nze we nagenderayo nga ne kwa outskirt batandise okujja kati conclusion yange naye gye twalina nti embeera abantu olaba kati Botswana abantu batono n'ekibuga kitono naye muntu yanga yanoonya
abantu ba bulijjo gye basula e Botswana ne wamubula nga buli wamu wafaanagana walyoke kababeere ba poliisi. Nze nagenda ku poliisi quarters e Botswana nga ziringa ng'essomero lya Kampala Parents mu kunyirira. Ewaffe owa poliisi ajja ku kkubo okudemolishinga kiyosiki asula mu kiyosiki. Kati ne weewunya gw'asula mu kiyosiki ow'okukkubo nga gw'ogisulamu na busuzi. Enjawulo eriwo e Botswana nga abapoliisi basule wantu. Naliyo ne mukyala wange tulinganga bali mu kawoteeri. So embeera yaffe ekyetaaga kuimprovinga kusalira magezi si yakutwala abantu mu speed. Baguma buuza abantu. Lwaki omugamba nti baguma tendereza Katonda. Era kantandikira okwo. Obuyinza obungi ayi Mukama anayo ekisa ekingi kwentandikira n'okwebaza n'okusiima. Njagala kubuuza kukulamusako abatuuliriza n'abatulaba. Beebale nnyo beebalire ddala obuwagizi n'okumaliriza ebiseera byabwe. Waliwo n'abampeereza message actually bwe baba balaba after recording ayagala kundaga nti yalabye nasooka ajjayo Ssemujju kye yayogedde. Nani Ssemujju balaba nikirevu nakireka nga tekimuli nvi naye kati ndaba mweziri. Ssemujju okoma era mwe namba lamusizza. Omanyi Ssemujju muganda w'Abaguma yawaabidde muganda waabwe omulala. Basatu ba Luganda. Omu yawangula akalulu kati bano beegasse ne bawaabira muto waabwe. Yawangula akalulu ne bagaa nti empapula z'alina sizize. Sigwe gusoose. Mu famire emu. Mirundi ebiri. Nga bamanyi mukwano gwo yali nga akulira ekitongole ekiramusa. Beekuba abavubuka. Ekyo si ekisoose. Ebimu tutya okubyogerako kuba ziri famire tukwatagana. Waliwo endala baali gundi ogenda wali Katungulu ye nasoma naye nali naye entale nga mulongo era neyeekuba muganda we. So bino si bipya ekibazo. Ampuliriza Baguma eno bamenya abantu akatale kali akatunda amanda lindako akatunda amanda ku Kaguta Road n'omuzigo nakuba n'amajuta bagajewo navudde mbalala egulu. Kati nvaayo anti wakati eri tewali aliyo naye omukozi yekka. Kati nenvaayo neŋŋamba kasita tewali kyendidde nja kuyimirira eryantonde ndi ku gundi awo gonjoya ne kasooli. Tekuli nezija nga ntunula mu sayidi y'ekkubo nasibidde ku menvu eno ng'otuuse ne w'Abagundi waba Ssemujju ng'amenvu simanyi lwaki go baagalise n'ennyaanya ne gundi. Nagenze embalala oluusi omanyi nnyumirwa okugenda eyo n'endyayo kimere n'ennyumya n'abantu. Nagenze okutuuka nga tewali kayumba ku kiyanja opposite Lakeview anti we wali muganda wange yateekako business access point. Kati n'ateekawo ka office n'aleeta gundi container n'ateekawo ka office bazisitudde. So kiri serious kibazo. Anti Ssemujju abadde akuba enduulu ng'agaana ye bano bo batwala wa. Ze kyenasusa okulaba ebbula ly'emmere because ngenda yonze bwe ntuukayo nengenda wali ku bavubuka b'ekikomando nenyumya nentuula nabo tewali. Nankugambye nalonyeza tewali. So really olina okweraliikirira kibazo. Bw'obeera gwe oba n'obeera nze olina okweraliikirira. Bagenda kugamba gwe Baguma asiiba Adisi tolaba 6 lane street ya Adisi nga tekuliiko bantu batambula n'ekiro. Batwalidde ebbanga ki nze naliko Adisi nga baleese ekyo poliisi y'okutwala hoteli zibaiteyo Kazansiki. Olw'okuba Adisi oba ngiyite socialist oba ekyali socialist republic basooka kukola arrangement bewaabwe togaana babazimbira gye banaabatwala ne babatika naye nga bamala kubazimbira ne babatwala noga nti kati wano bagenda kubeerawo hoteri. Naye enjawulo ya Adisi nze naye ne MP omu nanga batusasula $300 omwezi ne batuwa ne kaadi y'okulinnya baasi.
member wa parliament. Yes, dola 3 ye salary ya MP. Ne bamuwa ne kadi ey'okutambulanga mu bus. Era nga ndisaagala wa MP ne baatu ekibiina kyatulonze tubeere ba MP. Sente zaabwe kati bakyuse nnyo ndudde ogendayo okwetegereza. Naye nga arrangement yaabwe eri yagwanga. Bwe bagamba nti mugenda kuvaawo Simbooko. Babajjawo bujja nabanga nti kati babadde wano mugenda Kyambogo. Naye wano wo tebakubulira gy'olaga. Bamenya kisiki gw'olaba. So adisanyirira ne wowe kisaawe ng'oyita wisi ku kisaawe n'olengera amatala kati n'amakubo agagenda. It looks beautiful. Era nalabako muwozi Kaine Lugaba ng'agamba nti ayagala ne Uganda efaanane nga Addis. Netamanyi kigenzeemu kugituusa weeri. Naye n'enkola y'abatembeeyi tulina okulaba engeri gye baagikolamu. For example, bonna tebaabagoba. Abatambuliza ku especially ebintu ebyokulya. Ebibala, enjera, gundi, bread gwe bagira omugaati gwabwe. Abo bw'oba bitambuliza ku mobile ekigaali. Abo mwebali. Baba licensinga. Nanti gojja kukolera along here, ojja kwetuka bweti ku kigaali kyo olinako kagundi kakasasa. Ka container. Ako kukolera mu. Then baba wa some spaces eziringa bugundi obuduko obutono buloka. So olusinga tugendayo nga lwabe tunonya kati nga bwemba nonya leather. Nzi sigurawo ebyo ku Main Street. Manyiwo bwe babateeka nga balina Balumba. Jembalumba. So mwalimu entegeka waliwo eyo gye bazimba ono gy'agamba ate nga kifo kigazi. Neba ate bwe bagenda okizimba baba bamanyi nti train omanyi bakosa rail. Baba bamanyi nti train eyita kumpi. So eyo entegeka eyo nze bwano sigirabawo. Oda yazze nga oda y'amaanyi neruma. Nga olusi bwe tubikola bijja kubeeramu obuzibu tuddeyo tuluuze ekyokukola. Retrospective. Nze nagula essaati yange Stratford ku kigaali ekiganda. Ku kigaali ekiganda ekyekiti. E London nengulayo essaati ku kigaali ekiganda ekyekiti. Stratford. Naye ne baŋŋamba nti ababawo essaawa bannya buli lunaku. Era nagenda okuddayo nga ndowooza bakyaliyo ne baŋŋa essaawa zaabwe zambaddeko. Era bwe batoguze n'ogamba nja kukomawo tobasanga. Situenze abantu nali ekasokose aba Africa Development Bank abagenda okuteeka ssente mu Jinja Expressway Southern Bypass. Ng'obuzibu bwe balina ne URA bagigamba nti erina okusengula abantu nti naye babalabe bali so vulnerable tebeetaaga kubawa ssente. Mugende mubazimbire enju buli omu ng'eri ku 150 mu distance ya 20 kilometers okuva e Kampala. Nibagamba naye n'owekigaali atundirawo amandaazi. His life must continue. Naye mututeeka okumuliloketinga. Tuliloketinga waasulawo obusuzi. Era nga Kajina naye nawo meeting nga agamba nti baba tugambye okukola nabyo byongezza omulimu okufuuka omuzibu. Nga nze mga abantu bawe ssente beeyiye nga abasajja bali bakambwe baagala life omuntu gy'alimu adde mwesingako. Kati wano problem project ereme munnyika. Yes, ne okubanga omuntu bw'omugoba obugobi ali ku street n'omuvubuka eggulo asulanga ewange nanga nti waaye oyo omusajja ne bw'oba omulabye nti yatutawanyanga nnyo nti muzeeyi abeere ku main kati muzeeyi ate yamugobye ku main amusimbika kweyongerayo. Bo babajje ku main road kwe amugobyeko bo bagamba nti nga bamusekere nga nabo babagobedde wamu. I think government is okubanga tena program y'abantu baayo nti gwe solution yeyi eri mu kubagoba buli omu agende because level of vulnerability emutwala kola kiralo mu ekiri worse than kyabadde akola. Kati mwina kumala kutuula ne mugamba nti olanga mu covid baga nti abantu mubeere waka ne baga ne mulimu abatasobola kulya naddala mu urban areas naga nti abo wabeerewo intervention. It's the same reason police gy'ogamba nti mu Uganda mulimu abantu abaavu 14,000 abali mu
subsistence economy bo tubawe ssente basobole okuva mwe bali. Exactly. Bwaliga nti mugende mukole nga bwe twabanga misira by'abafuzi b'amatwale embooko osasula musolo kola kimwanyi nga nti tuli organizinga ndi mu society mwe tuli mulimu abantu nga okukyusa obulamu bwawe mulina kubawa buwi ssente. Same police nga woba olina okutegeera teweetaagisa na muntu ng'oli mukugu gwe kibazo tesobola kusiba kukuba n'otundako capati ne baganda ne bagigula mutwalo naye onajjako n'atunda ya 5 nze omwana yansala enviiri bwe nti yanyo okuyingira nze buli wensanze nanga 12,000 ne munga ekiki enviiri asala za 10,000 kati oyo buli lw'omugoba waawe wakayi naye omukyala n'omwana omu ba babiri life ogisaanyizaawo beera ne polisi ebanoonyezaawo n'abatwala ati si mukambala baguba mugende mu katale mugende egundi mugende nti gw'otambula Uganda yonna ogenda omenya kati bwe bagobye waaba baguma baddawo awo simanyi bagenda nasanze abavubuka wano nga nzija bwe ntuuka ku jamu y'egundi wano ku bypass awo bonna nga bali awo bajuddewo abasajja baba bavuddewa ne basooka bayuwa ebinyeebwa ne pocha ne bakyala ne badduka emiyembe ne bagirekawo ngamba okay oda yeetaagisa naye oda esobola okuzaala disorder ng'asinga ku oda gwogezaako okuleeta atumanyi kibazo waliwo abantu bwe beekyawa abantu basobola okwekyawa Tunisia kwegamba abantu bwe beekyawa baba bazibu nnyo because buli kyagenda okukola kijja kumukosa. Kati waliwo oli n'atuula n'atunuulira omwana we n'agamba naye mu kifo ky'okutuula wano omwana wange naffe enjala nga bandaba wakirikange ne bankuba essasi eyo mwakiri ngambe nti nafa nga ngezaako so teoyagala okubeera ne abantu abangi abeekyayi yes kiri counterproductive basobola n'okusirika. Nze nali Tanzania nga kalulu kano akakagwe Tanzania kasemberedde nga Dar es Salaam erimu ebifaananyi bya muntu ogwo Samia Suluhu n'abeekibiina kyabeesimbye ku parliament nga tebaliimu nga n'abantu balikamu batambula bwe mwakola bibi kunaku lwokuna tebalina nakulangirira results olwaga nti bayera okulonda bwegugungo ng'olina kutta bantu eri ekintu ekikomya life y'omuntu omusajja wadde Tunisia siwe yeekumako omuliro ekintu ekikomya life y'omuntu omuntu ali mu gavumenti oliko okubeera ng'oli careful. Nze mpise abakyala abeera ku nguudo waliwo omuganga nti sebuju tebakuwa kalulu ne muganda naye tebampa kalulu mpangaala nabo mu kitundu mwendi weyalaba nkube bukuba embooko. Abavubuka abato olina abavubuka bo bennyini census yatugamba nti mu Uganda mulimu abavubuka 10,980,000 nti kubo 5,500,000 tebali mu ssomero tebali mu mirimu tebakola 5.5 million kati bataddewo chapati bazze okwokya batunda emiyembe batunda milioni naye muvubuka nguza milioni aveewo abaguma ewamu eyo namubuuza olinga bitandikiriza nti ngaate olinawo nsale zookananga enene tuzikweka eyo tumanyidde bwe tugenda. I mean that level of uncertainty oteekwa kutandika nogee nti aba-African Development Bank baagamba nti mugenda kuzimbira abalina obuyumba obutono 15 mu kilomita 2 naye mulina responsibility esengula abadde abaguza amandaazi mu kasero abantu babadde bali collected wano wabasanga n'abaguliza amandaazi muli mugenda program ebatwala so you are ending his livelihood mulina naye okumulilocatinga life ye yeyongereko so osuubira mulimu ekitonozi kinali nsuubira ndi bajja kukikola something small ogamba abantu banayemba wadde emyezi egi buli omu yeyawolaga naye ewaffe ekirinnya ekimotoka kyazze ne kibaga nti enkya kati waero bayiseemu ne bamenya buli kimu ayina ekimotoka kigatta kioski newaga nti katukoye saidi yo wangulu tujja nkya eyali omanyi omuntu yaŋŋambye nti eri wansi mu stoka waabwe mwe batereka n'ensimbi zaabwe tebatambula nazo kati bw'oyoola n'oyoola stock nabanjanga agaba emmere ya covid nali ne
brigade erinnya ndyerabidde yali abikulira bali ku Taibeeyo Kawempe nengendayo nanga ndisemuju kyemuduga okukola naffe twali tukimanyi nti mulimu abaana nga family ziri 3 zidipendinga ku bodaboda emu waliwo agivugako misana avugako ekiro n'avuga ne bukya nanga nti nga kwabo kuliko asula ku lubalaza ne bajja ebukase eyo wange ne babeera shocked nga taxi abantu mwe basula bwepaakinga ng'emaze okukola omwana n'amalojjooza bano ne beebaka ku makya banaaba maaso nga bayingira kibuga kati nga baga ntwazze okugabira families emmere nga tetumanyi nti nnyingi bwezi ti waliwo ne family zisula mu taxi ne ku mbalaza mu nsi mwenamu abantu bwe bati you have a duty okunoonya butya bw'obajja we bali kubanga nze ongaye nti omuntu asula e Kasokoso asula ewaffe Namataba China City ewawa Abuja toyinza nga tabangako mulamu buli organized bweyagala nti gwojja kumutandikira anoonye trade order ye anoonya kyakulya kyaggulo lumuseka wange omumaidadi yaŋŋamba awo nga bakusibulula abantu nanga nti omuntu ajja wano n'asiibulukuka najjawo ebibayi bya muwogo bibiri ebyokulya ddaaku gye tulya nga obudde bukya nakkirira eka ng'ebyo byasulidde enkya n'atambula abantu batambuza bigere okuva waffe mu kire n'ajja mu kibuga nga bayita kuleero layini ku makya talina siringi 2,000 zimuleeta mu kibuga kati oyo gwogaa nti trade order esize firimu ampuliriza Lutindo awo siwe nawadde nina okutambulira leero naye Ssemujju yatututtaawo omanyi Baguma nali wana abantu bamanyi okugetinga excited ono Ssemujju naawe mubadde Dubai enfunda buli lwe buwungeera ebitundu ebimu ebya Dubai naddala eri wansi eddeira n'abali eri eshaje nga street efuuka katale naye si kubulwa babenforcinga naye baategeera nti abantu bano nti eriyo abagulawo eriyo era abalinda okugula saawe kasita buwungeera ne bajja ne bagula Morocco natuuka e Morocco nga bayina obutale bwakawungeezi nga kano akabanga akabidandi ku mwala ketwayitanga akabidandi ku mwala nga obutale obwo bujja akawungeezi era Abamorocco abagula ekigaati kino ekya round families nga ensogira bangagga ne families zijja olw'eggulo ekigaati bakirapinga mu kipapula kya kaki bo tebalina na byabuveera oli najja n'agula ebigaati bye 5 n'abirapinga n'agenda ne wali n'agula finished ng'ensi ngagga nemmwe yammwe enjavu wabagambye bawete balagewa because gwoga nti kiri country wide government eno lumwe kutabula first thing ne census esoboka nogenda ku head count y'abantu abali mu ebyo noga abantu bali bameka nti ndiringa n'abantu kati miliyoni ziri 3 local government zibamanyi yes noga ngenda kola ntya ne kutenza ganti kati tuli mu trade order buli ali kukubo vaawo gwomanyi gy'olaga omuntu ekimubezeza mu kioski atundirewo ennyanya n'enkoko bazookerewaawo kiri kimala kumulemerera bwe kiba kimulemeredde obuvunaanyizibwawo collectively kwe kumuyambako naye bwoga nti abantu batambuza bigere Peter n'obatunulire ku leerwe line ng'ejjudde baagala kusinga n'abali mu motoka n'abaana baabwe ku mikono bagenda mu masomero aga layisi kati wenzoga nti abantu bane muve ku leerwe line ejja batomera baba bagimanyi nti leero eyitako naye nga obulamu bwawangaala talinawo options ndala so eno order nze njala kulowooza nti either ya Museveni oba ya mutabani we because mutabani we yagala Uganda ebeerenga Ethiopia ate ne Museveni aganye Uganda ebeerenga Ethiopia yagenda Ethiopia n'asanga ab'amagye eyo gye basembulingira motoka bwezamusanyusa najjawo natandikawo ebyanneekeneeke ebyo bigenze bibitereeratereramu naye byamutawanya because bali sitiimu y'abali ndalako ku yaffe n'abakulembeze baayo maybe kati nga batandise babeeranga tebeejalabye omuntu nga tebalaba nti omukulembeze yeeyagaliza balaba nga embeera teyawukana nnyo n'abantu b'okulembera naye wano gwe muvuge convoy gwogambye nti sinakufunako omukisa gukkiryayo wansi eyo you don't belong there toyigera kugendayo Peter
waliwo olinga gyabeera obulamu bwe bwonna awangadde bw'ati osanga nga abawala ewakiseka ng'alina akafiriigi kali mu bbanga awo akasonse kamasanyalaze ku makya n'ateekeramu amazzi n'obutunda nga life awo weeri nze nagenda kaleeru eddako neŋŋenda mu lufula yaabwe ne bandaga namba y'abantu ewangalira ku nte onaagulako ebiwoowoolo onaagula obutaago onaagula ebyenda onaagula sebusa ng'ente emu abantu abagirinze okubeezaawo obulamu bwabwe lyatwala omutwe kati gwalengera lufula ebweru olaba baguma omusuubuzi w'ente era bw'ogiggala toyinza kumanya nti ogaddewo obulamu bw'abantu bonna bava ekanyanya nawa. So if you a government ng'olina abantu should reflect noga ndi baneka kati no order ntuufu nze njaganye bayirewo kibuga nze wakagame negombayo order eriyo naye na cost atereko kubanga eri procedure lunabuuza abakyala abali mu Rwanda Development Board ne baŋŋamba bandaga programu yaabwe ya 20 years ne baŋŋamba nti kati awolaba waliwo informal settlement tuli mu kwewola ssente bwe tukompensating abantu in 20 years bw'olidda wano ojja kusanga waliwo ekkubo in 20 years nebagala twabaze nga baliwo tusobola kubasasula mpaka period ya 20 years okusobola nti eryo navange Tanzania ejja kutuukira ngaawo biki. That's how governments function. Netuzaga nti gwaba bwenkya mufulume buli ali ku kkubo sikusangawo eriyale ampuliriza Lutindo nkomawo bwe nkomawo okuva mu mulango semujju mu palamenti eyo eriyo etteeka libafumbye nga liliko the sovereignty bill leero neewadde obudde okusoma proposals ez'enjawulo nembuuza ekibuuzo Professor Juuko oyo ye yakitubuuzanga ng'aga nti buli lw'otunuulira etteeka ask yourself what is it intended to cure. Nga Juuko yabuuza nti what is it intended to cure. Twalina olwo yali akayana ne etteeka ku b'amawulire which particular one because the press and journalists yes Juuko yali solo fighter ku tteeka eryo era nga bw'oba mukooyo okusoma mu class nga mutakula butakuzi ku tteeka eryo nga class ekoma ng'agenda kuyomba ku tteeka ayombe mukayane atambule agende ng'olwo olunaku muluwonye temujja kusoma kati bwe ndabye proposal nga nti okay eno sovereignty bill gye baleese egenda okufuuka act what is it intended to cure. Kiki tubadde tukola obukyamu kyonoonya okusolvinga ekirungi baguma ono ali mu NGO world boogera ku funding ne boogera ku funding eri intended okudestabilizinga nkomawo pita kibazo mu studios ogikwanjulira nina Ibrahim Semujunganda mbaka wekira ndine Richard Baguma wa Radio Uganda ne UTV aye naku zino wa gugudde bagiyita gugudde Family TV yes. Wali Namirembe tuli mu kizimbe kyaffe kiruwo ekyoku Kampala Road ekya Equity kyo Uganda si kya Equity ebbanja lyaggwayo mukozi omukulu yasasula ebbanja Baguma sovereignty bill mu kibuuzo kya Professor Juuko what is it intended to cure. nasomyemu ebizibu byabadde ki ebireese etteeka so nze kyendowooza nti waliwo abantu abali mu gavumenti kati nga balina obuyinza nga bali extremist mulimu gundi ndowooza mulimu gundi bbiri ebiwayi bibiri waliwo ekiri extremist waliwo nekiri moderate. Extremism yenna lukalala okay oba kyekyo ndowooza bali extremist basinza kati bana amaanyi abali moderate so eddoboozi eryaba moderate lifa oba lifudde generally by extremists bawukipayinza ekifo now
mu government mulimu endowooza yabadde consistent nnyo nti opposition kankozesa ebigambo bya omu ku bawi b'amagezi ba president ng'agamba munange Godbert Mushado namugamba you are the leader of opposition outside parliament twali wamu tuli mu America fena twagenda bantu bamukwano no you are the leader of opposition mulimu endowooza egendo nze ng'ebeera entrenched especially by extremists nga bagamba nti ebibiina byanakyewa kati oludda oluwakanya gavumenti waliwo ekibiina nga bakiyita give directly nga actually kiwa abantu sente mu mpeke okusobola okukola ebintu bye baba bakkirizaganyizako nti gwe oli mukyala mu katale olina business ya 5,000 tugenda kwongeramu 5,000 naye ojja kutandika kuwandiika oba mwana wo bakiwabewo okuyamba okuwandiika enyingiza enfulumya ekyo twakikolako nakugamba twakikolako enakasongola naye bwe twasooka kuleeta sente abategeera n'abagamba nti tuli bafere esente zaffe bwe bazigata twalina gundi ne muganda wange nga bakiyita community transforming network ne tufuna sente UK ne tubaleetera abantu aba business naye abatono micro businesses lwalo n'abagamba nti bwe baba sente ne muzigata muzammwe bano bafere ezizona zijja kugenda balina kutwala ezammwe bagate abakyala bakkiriza okutwala sente baali babiri baali ba pentekote ne bagamba tusitwala abapastors sabire ezaffe tezijja kugenda kati bwe baziteekamu ne batandika okukola nezitagenda tebatuyita timukomewo muleete sente naye give directly naye bagigala ng'ekola kintu kimu exactly PDM yekola mpaka nga bagenzewa ku plot 1 abazungu abakyala ne bajja abanga sente ne bagenda ku plot 1 tebagulawo eyali abakuba nawulira nti yabasabaze yabasaba abatazimuwa n'abagamba zino kuzimu ezirina muleetako zange n'abagamba nedda tolija kuwana nusu agamba kale nja baasa brief neyitamu adini bagita batya sitrep negenda mpaka so wano waliwo endowooza egamba nti NGOs kati ye opposition nti n'ebibiina bino ebyabasemuju esente zaabwe ze bafuna baziyisamu NGOs ebibiina byanakyewa n'olwekyo ku kiri ekyokugamba nti tewajja kubaawo opposition okugijjako oxygen okugisobozesa okugitta n'etasobola kussa galawo NGOs n'ogamba nti esente omanyi bagira ne bakola threshold nga ntono nnyo nti bw'oba ozireeta olina okusooka cabinet olukiiko lw'abaminisita lulina okukuwa olukusa kibazo kati nze mu NGO yange lwendigenda ku order paper ya cabinet so first of all ne basooka baggalawo mwero bibagadu ekineewuunyisa nti organizations is actually eziwerako ze bagaddewo program zaabwe bazikola n'ebitongole bya gavumenti tewali kye bakola nga tebakikola nakitongole kya gavumenti nebadde ntunula neŋŋamba abantu abasalawo extreme tendency the extremism tendency the extremist group really ekuta obuyinza egenda etomera ate etomeza ne bamoderate ate ekizibu kya extremist tendency okubeera n'obuyinza ne bwowakana ng'oli principled reaction ebeera extreme also kati abantu bakola batya so erineteeka osobola odireeta kokasi n'eriisa naye enyindo eno bagamba nti bw'oginyiga nnyo eventually
omusaayi guvaamu so nze ndowooza nti nasomyemu ndaba provisions tewali kyerigendo you say what will it chwa waliwo what do you call shadows bisiikirize egenda kukiwalinga bisiikirize zobwinde bwenda tewali nnyo olaba bisiikirize opposition nkyogera nzize nkyogera bulijjo opposition enamba zayo general tezikyuka bubeera bukadde 3.3 mu kulonda bava wabesije ne bagende wa Bobi Wine ne bagende wa Semogere ne bagende ba eyo enamba tekendeera naye waliwo abatajja be basinga obungi tetumanyi bagwawa so etteeka ligezaako kulwanyisa nze mukulaba kwange bisiikiriza Semuju etteeka lyatuta ababaka mu State House ne bavaayo nga batolotooma Museveni bwe yatuuse yasoose kuyita Kasaija abasomere bajeti mu bufunze bwe bamala basomera ekintu bwekiti abawaayo akadde ne bakubaganya ebirowoozo 78 trillion olwabawadde bajeti 84 trillion olwabawadde bajeti ne bagima n'agamba those in favor say aye to the contrary niwaga ekyo ate nakyo bunaku obuwa yakibuuza nakyo kati yakyebuuliza olwayo naga David Moores jangu David Moores Minister of State wa Internal Affairs n'asoma eri etteeka omubaka omunanga nti can you imagine niwaga nti Munnayuganda olw'okuba ali bweru wa Uganda kati naye bamutwala nga foreigner naye bw'aba agenda kuweereza ssente wano gw'omusango muloope bw'omala ate ne bagenda mu bajeti y'emu ne bakugamba nti ssente eziweerezebwa bannayuganda bakola ebweru zeeyongedde remittances ziweze kati oba trillioni emu ne billioni 1.5 billion dollars kakati oli bw'abeera nga ate yazo nyumirwa zijje zikulakulanya Uganda ekizibu kya byabufuzi ne Museveni bw'abeera ekinewunyisa ku Museveni because nabagamba nga ne mu campaign Museveni musajja mugezi just wa mutima mubi naye mugezi bamuguza ekintu n'akikiririzaamu nze twabanga mu FDC eyo nga bamugamba nti twaguza abaana bagende bookye ekibuga tubasasula emitwalo ebiri buli lunaku naye nga n'abali mu kkomera be batadde tubuliddwa eziwaayo beyiro babate ninagana tulina ze tuwa abantu bookye ekibuga lwaki nga tetutandikira kuba n'abaffe kubanga abaana bonna abeera mu bibiina ba activity abeera mu politics obasanga nga obulamu tebutambula bulungi ng'ebibiina tebirina ssente ningulaga nti kati ebweru bafunyeyo ssente nyingi kuba ssente eziva ebweru noziwa ashumi nzala ziyitamu enigiyo ziri mmeka ezo ezijja ne zijja ku gavumenti eya trillion 84 kati kyekizibu etteeka lino kyerizze nti Museveni ebyobufuzi bye yabizimbira ku ssente n'amagye bwe bamugamba nti oyo omuwanga bamugambye ayina amagye bagenda kutya oyo mutwale mukomera adagenda kujjako gavumenti nti baguma balina ssente abo bakolagana nawe ebintu ebi violence na ssente kati Museveni wanakusanga nezize wakapita ajja kutandika okufuza n'abantu bakabakeberwa muyinayo ssente kubanga NGOs ezimu abantu bazitandikawo nga nawo okwenoonyeza mirimu kweyiya nze ndaba community bazitani CBO yes community based organizations abana abo bazitandikawo tazitandikawo nga motivation ya service naye azitandikawo ne banne bana nga banoonya mulimu gwa kukola niwanga nti waliwo a sponsoring nga kino katukitandikewo ffe tuofaringa service batusasule nga beyond that tainaamu kirala kimu n'ebyobufuzi tebimukwatako naye kati banoona ye agifudde crime buli NGO eri basooka ne bayita etteeka lya NGO naye ne tufuukira ekizibu kati erino erya sovereign nti kati sovereignty mu Luganda olutuufu kyekipita obwetwaze nti obwetwaze bwa Uganda kati abajja sente
so NGO ndowooza ekibulako kwe kulangirira nti baziweze naye bagaddewo baguma twabadde twogera I think over 140 by last week nga 147 babajjako licenses naye ezigaddewo for various reasons ziri mu 15 so olaba nga ebyobufuzi bwe bitwala ate nga nayo yali economy employing abantu mu interventions baguma abadde ayogera ku direct intervention abantu gye basalawo nti sente zijje directly zireme kuyita mu government because nekino semujwa oyinza obutakinotinda but ojjukira nti luli edda NGOs naddala European governments zajjanga wano ne za-identifyinga ne zifundinga direct ko government ntinze sente nzaagala mu kisero wamu basket funding Abamerika ne bagaana olubereberye DFID yali akkiriza Abangereza baali bakkiriza naye nabo ne beekyusa ne bagamba nti ffe ezaffe tuzireetanga DFID ffe tweidentifingira ki kyetufandinga gwe kutegeezaako butegeeza. Is it a way of government saying ezo sente muzireete ewaffe? No, anti kati tuli ku level eya Rwanda yefuga ebibiina by'obufuzi, yefuga NGO, yefuga eddiini, yefuga buli kimu. So kakati Museveni yagenze China gitulaga NGO ziyagala we ziba zinaafuna sente cabinet yeno okulaba zifunye mmeka zigenda kola ki nduza basindikeyo n'abaana anti-tobacco movement y'abaguma inagenda mu cabinet. So kati sirole ebina by'obufuzi okubanga bifugwa Museveni na mutabani we be bafuga ab'amadiini be bafuga ze NGO kakati kiri incremental twasooka mu NGO wajaziri yesalinganga mu internal affairs zikole bweziti katutuuse nti zina kujjanga mu cabinet ne mu NGO eri gye bazitwala mu internal affairs tebakyali satisfied nti zisobola okukola omulimu guno. Museveni yakalubiddwaga nti zina kujja wano wange nze kennyini nze nyina okuziragira nti so really wetugenda wazibu Peter n'engeri gye bayiseemu etteeka sovereign bill sovereign ga eyali Flaves nze omulabira ddala nga yazze ku reactinga ku kiri ky'obuze kya Professor Joko nti baagala kukiwalinga ki nga balabira ddala obukulembeze manyi Museveni tajjaga nti mwagala kunzijjako obukulembeze bwe yali agamba bakazini ba Kyabihende nti yabagamba nti mumanyi nti revolution yene egenda kwononeka muri Kampala mu bakazi ne revolution yeyononeka so yagiyita revolution kati sovereign gyategeeza wana ategeeza bukulembeze bwe tategeeza mbu waliwo omuntu akyalenjinze Uganda kwali singa waliwo omuntu nawe wali badde oli bunyiifu naye okuchallenginga obukulembeze bwa Museveni oba yennyini okulowooza nti waliwo agenda he is the sovereign ye sovereign kwa abantu bafuna sente ffe tufuna ezizimba emizikiti tufuna gwe omudde konga nti sente zimba emizikiti ziyite mu cabinet kati zezo zibakutte nazo kubanga waliwo project eyayita wano ku Lwembasaka ya $20,000 nga buli mitwalo 2 ejja $, bazimbawo omuzikiti ebyo tannaba bikyagenda mu maaso kuba eziva ezizimba emizikiti naye gyasaba ezikola amasanyalaze ne bawulira nti yaganya okuzimba emizikiti ebiyinza okusanga ez'amasanyalaze nazo tezigenda kujja ebyo tabifaako nnyo okuzimba emizikiti amanyi nti si bimvuganya naye ogamba nti Baguma ayinawo NGO ekola advocacy etraining abavubuka aba political parties ate kikwewuunyisa abatutwaininga ebyonyini ate babatya kati nga aba Republican Institute mu America mwebali era bajja ne basinkana bavubuka n'abakyala abo babasumbuwa nnyo wowe yabanga mukwano gwange wano naye abeegendereza ati gwoliyako nti abawera akawunti zaabwe azifurizinze naye anoonyayo bano naye abanafu baanalinnya ku mitwe naye ngaeggwanga wetugenda kyenzikiziganya ne Baguma nyinza okukinyonyola differently. I think wetugenda kati mu biseera bya full military state
kyetwatandikiddeko bukera ku nkyanga oyagala goba abantu ku nguudo tobuuza babalagawo ogoba bugobi bukera ku nkyanga NGO ng'oleeta tteeka awo tuyinza obutadda Katonda n'atusaasira busaasiri Uganda okuwonawo awo kuba buli agendayo tadda naye ate teri yagendayo n'avaamu bulungi kuba gwe abantu osobola okuba sabudyinga n'obafuga temporary n'olaba nga buli omu afukamidde wansi yeegayirira naye ekiseera kituuka ne bakowa nali nsoma kutabo ako Augustine Zinana yakampa America bwe babeerera e Philippine omukyalo omu America babafuga nnyo nga America gwakolera abavuma n'akeera ku nkya n'amukuba omusekuzo n'amuta n'agenda ku poliisi n'agamba mukubi nti omukubidde ki akeera ku nkya kutuvuma Abafilipino obusiru obutasobola kukola kyetuva tubakozesa nti sikyalina mirembe kimwagala ku poliisi yeyeetwalayo kati oyo omukyala gwe baakuba omuzungu muwala we yawandiika akatabo yali sengaawe nganga nti bw'ofuga abantu n'obabuzaako ak'obuntu bwe beekyawa bakola ebintu bino ebikushokinga nganga nti experience sengaawe is one of the illustrations ezaali e Philippine kati bannaffe abatutwala Peter bagenda kututuusaawo NGO tokyayagala zikole political parties tezigenda kukola ab'eddiini baleka kuripootingawo ab'okungudo bali kuyoleke abali mu owino muzimenya kati combination y'ebyo byonna ennaku zino twagenda ogenda mu kalulu awo Museveni yagenda nti agenze mu ghetto n'ingeri these are gangs yezi yayitanga ghetto kati abavuga nakutandika kwesootinga mu gangs ekibuga kituuke kitukalubirire Richard intervention ewammwe mu beeriiti kubanga eri abadde ngamba wano nti ebadde employment sector ewedde ng'esuuvinga abantu ebakkakanyaako nti eyo babagadde abadde alina amannya wano gampa ow'omukubba omukwano gwaffe between you and Godba sijja Godba be bamu ku be baasookerako ne bagamba nti oyo bamuggale eno bagiggale kati onaga nti oli bwaggalawo bali ab'oluzungu naye nga nabo abacapati eno babagadde isn't the one doing it actually mobilizing people against that sovereign? The sirowooza nti akikola bwatyo bwakiraba manyi kibazo simanyi oba wali obaddeko n'obuyinza ku bantu oluusi bw'obeera n'obuyinza ku bantu oba olabira ddala nga teoli kye basobola kukola so twabeeranga n'ekibuuzo simanyi gye kyagenda twabuuzanga nti ononkola ki kola kyokola ononkola ki so oluusi obeera n'obuyinza gw'otookube so sirowooza nti abakola decisions balowooza nti bamobilizinga against the sovereign oba mu mutwe gwo oba nga omanyi nti kyokola kyekituufu ogogola kibuga ogobamu bukyafu otereeza oleeta otereeza byobusuubuzi abamaduuka bakole basasule emisolo really kibazo ebyo byebeera mu mutwe gwo kati consequences oluusi tozirowoozaako so nze sirowooza nti ono deliberately amobilizinga nti naye eyo bwefuuka bwe kibanga kyekivuddemu kiba consequence etalowoozebwako si consequence eri gye bataalaba nti lwakuba yali terabika lwakuba tebagirowoozaako tebateekayo maaso kibazo you see abantu abo babadde batunda gonja ku kkubo tusobola kugamba nti bamanyi nti bazibu nnyo okumanya bw'oba oyagala trade order batereko wali nti bwe tunajja nga besanga nti bwe tunajja tujje kuyimirirawo tugule gonja because omuntu ayiyiya n'aleeta gonja n'amazzi simanyi really nti mumenyi w'amateeka nti is a threat to public security no
aba yeeyiya kibazo nze bwe mba kati ngenda waka lwengula ebijanjaalo kawo enanasi awo ku bitaalawo kuba enanasi omukaaga oba musanvu za mutwalo kati lwaki mba ntaalwana naawe ate nga wali wooyita waliwo akatale ng'okkirira ekyambogo waliwo akatale awo seyimirana kuyimirirawo bwe mba sifunye zino ŋŋenda because sigamba nti enanasi bwe ziba teziriyo wajja kubaawo obuzibu waka so ate nze ndowooza era ezo ezibeera wali ze zijja wano ekizikuleeteza wano kubanga eri toyimirirayo tumuteekere tusembereze aba ayimiridde so mba ndowooza nti ekintu kino really ekibazo kyandikwatiddwa na bwegendereza nze mukulowooza kwange ekyokukikwata kifuba lwakuba oluusi tuba tulaba nti obuyinza n'amaanyi tubirina nze ndowooza kikyamu ate kisobola okutuviirako oluusi bye tutasuubira nti bijja kuvaako Samujo ekisembayo gwe avuganya mwami Museveni kino kyandikweraliikiriza oba kyandikusanyusizza eri agamba nti mmwe mubadde muwaana Rwanda buli mulundi ono bamuyita lubaliita nti mubadde muwaana Rwanda buli mulundi muwaana order eri Addis Uganda bwekola ebintu byebimu nga mubugujja anti kati abantu abamu ate kusaa kuyomba nakubya essimu Uganda yasimba ebimuli ng'olukiiko lwa Naamu lujja wano buli ayita entebe mubira tebabikulamu muddo byazika ne bifa ne bikala Rwanda nsi ya wano mwaffe mu Africa etonyamu enkuba naye osanga eyina ne pipe ezikubamu amazzi ebimuli okusigala nga binyirira Uganda ne Rwanda mentality eyawukana nnyo oli talowooza nti twegomba just bimuli ku kkubo ne mentality yennyini Peter njagala otambula ebimuli byonna n'ebyali awo nga ku Serena awo nakwa obinoonyola oba bikyaliyo ndi wano kusimba wano ebwe kati oli bwe neegomba eby'e Rwanda aba tamanyi lwaki mbyegomba si Rwanda combininga bibiri Rwanda is a very repressive government without doubt naye n'obuvunaanyizibwa bwayo nga gavumenti ebukola sisuubira nti omulira yakuba yali repressive okukuula omuddo mulina okubifukirira amazzi naye wano ebintu byakugwako tebiri deliberate njoga nti nali Ethiopia niwagala gavumenti egambye hoteri zonna ezaagala kazansiki ne bakola arrangement ezitwalayo wano twaga ntugenze kukola industrial park batanti tutandika ddi because Samujo nze nagenda ku Addis nga ne mu maaso ga Sheraton ku Addis waliwo babega abajjanga Addis I think had the biggest number of beggars anywhere nagira ati some bill mother father die nga bakwetulula bwe bati abafumba silver bamufumbira ku luguudo abafumba empeta naye nagenda okudda mu kibuga nga si kye ekibuga kiri kyennasanga etwala obudde okuzimba nze nagamba Sakasekeno gye nasomera ayagala okusoma ng'osoma atayagala isomero terikulinako buzibu oyambala uniform ne weetala ne buziba bwe nnyingira moyo ntandika okugenda mu masomero ne ngende gayaza abaana ne baba bagenda okulya emmere olaba waliwo order it took them time okuzimba kaliki eyo ebya Uganda kyebiva bitako era nabamu bagenda nti ate mufaayo myezi 3 tujja kuddayo naye boononyi kiyosikiza ffe ti order tebagizimba bwe batyo nti ojja n'ogicommunicatinga buli omu nawe nyinyi Ahmadinejad yali Iran tatambulira mu presidential jet emmere gyali ku office buli omu nga mutunuye kuga nti singa twakontinuinga ne Museveni oli yali agula fane kyekawempe singa abantu Uganda si yanjawulo nnyo nti singa balina ensonyi okujjira mu Range Rover waali certainly yes kuba aba ateddemu culture nga teweetaaga kugamba kintu kirala naye olwaleero teriyo abantu abali kababeere abakola ne Museveni byabufuzi kababeere ffe betukola nabo bantu batono nnyo abalina conviction ku bye bakola babikola because just like that kati ne bano bootuma bajje bamenye njonge nti apoliisi basula mu kiyosiki bali mu mbeera mbi gwogamba nti bajja kujja kino kye bakyala baabwe be batunda emiyembe enaggulu ku nguudo kakati bagamba nti bate
teriyo bino tuli mu byakusaaga kuba abantu ko inconvenience nga kumenya buntu bwabwe tujagala by the way kibaso naye tugizimbe ampuliriza luteezi